Mwami Ssennuga abali mu ofisi ya RDC nga bawaayo ekyapa ekyawano naye bye twazuula nti ekyapa kino kyali kiraga ssomero lyokka nga kikyali kiraga kisaawe handover yakukati saawa zino kama simanyi kama esobola kumanya naye nga batu bakyamaani w'erusi wano batuwa ebifaananyi byetubaalimu so ebyo twasobola okuzuula mu kiseera ekyo emikooti zoni eno yatwawa Sakala yaweerezaako. Minisita njagala kutegeeza nti nafuna okumanyisibwa k'ekisaawe kino baali bakijja emikono gy'essomero nga batandise okwagala okukikozesa oba okuyiwawo materials. Bankubira simu mangu nnyo nasindika ba assistant RDCs babiri Haji Nantalaga n'omwami Muwanga Lutaaya ne mbagamba mwanguwe nnyo kubanga saaliwo mugende gobero wa head teacher mugende babalage ekisaawe ekyo ate ne police nga weeri era batukano sebo bangamba byonna titusanze kino ne kino abantu bali mukutya nendagira DPC ku simu ne mugamba sebo DPC ekintu kyonna ekinakolebwe gobero nkikukwasiza nga police okulaba nti ekyo ekisaawe mukikuuma ekirungi DPC wali simulimbirira munaku waayitawo nga 2 oba 3 oba 4 sikyajjukira nenziramu okufuna esimu okuva wa head teacher ate abantu bakomyewo nabawe ennaku 4 kubanga namanya nti emmotoka ezinagasomba ziyinza obutagamala olunaku lumu era ne mbagamba nti DPC ekiseera ekyo ndowooza teyaliwo ndowooza waliwo OC ne mbagamba nti poliisi mutekese mu nkola ebiragiro by'empadde abaana baddemu bakozesa ekisaawe kyabwe beyagalire mu rights zaabwe ng'abaana era ne head teacher yaliwo bye bigambo byange minisita nalagira amayinja n'ebintu byonna biveewo mangunyo nendeka nga byonna bikwasiza poliisi erabe nti bitekesebwa mu nkola so okuva olwo ndowooza tebyatambula nga bwe nalagira era head teacher bwe yaddamu okumbulira namugamba nti kyamukisa mulungi actually madamu nakyo be yankubira nangamba RDC kuna omwami Pastor Buyongo najja ku office minister yajja nga bamutegeezeza nti nabadde wano ku kisaawe era nanga nti madamu RDC ekindese nzize kutegeeza nti nze size kuzimba ku kisaawe ekyo njogera ebigambo byangamba ne mugamba ate ngandawo materials naga nti ekisaawe ekyo njagala kikulaakulanya kigende ku mutindo anti nimbabulira byangamba kidde ku mutindo tulabe nti kirabika bulungi tukolerewo n'ebyemizanyo n'ebirala namugamba bino namugamba pastor byonna byongambye birungi oba si birungi naye mbadde nkusaba ensonga ezo nyina minisita wa landizi ogende ozimutegeeze kubanga nze zinsusse kati wenjogerera era kyemmanyi ayinza okuba yakusinkana n'akugamba okulaba nti bitekesebwa mu nkola webali wano okulaba nti abaana bano nabaleka basanyuse nga bajaguza abaana ba President Museveni kubanga nine essomero lya gavumenti so basebo ne banyabo n'ebigambo ebyo saagala kumala budde kusaba nti at least tulina constituencies 8 singa buli constituency tukolamu meeting abantu ba bulijjo n'abakulembeze ne bafuna okusomesebwa ku nsonga z'ettaka ow'ettaka n'ow'ekibanja singa abantu bano ebizibu bikendeera era minisita wangamba mu schedule ojja kukebera olabe nga Wakiso otuwaakadde ekintu kya gobeso ne gobero bakingambira meeting era nabagamba ensonga yammwe ewedde kubanga minisita wa landizi waali agenda kimala byonna ebibaluma alabe nga ebyapa byammwe babitereeza kubanga nange nalaba nti kintu nnyo kyakuwuddisa abantu okulaba nti nze nabagamba nti ebyapa bye mulina ebyagobeso ng'ate wano gobero muli mu kintu kifu n'olwensonga eyo Katonda mulungi nti minisita nannyinimu yeetuukidde sebo minisita njagala kutwala omukisa guno okutegeeza nti ayitawo ennaku ntono nenfuna okumanyisibwa okulala
nga bantegeeza nti ate ekisaawe bazze okuyiwawo amayinja. Mangu nnyo nakubira DPC ku simu nemuga DPC nga mpulira bagamba ate waliwo ebikolebwa obimanyiiko. Yangamba sibimanyi ne kankubire OC wange kubanga namunvunaanyizibwa okukuuma ekisaawe ekyo. Nalaba ebyo tebimala kubanga head teacher yajja n'atuukirira Ssebo Minisita n'esitukiramu n'entegeeza ne poliisi n'abakulembeze bonna abasinga abatono baaliwo n'abatuuze abamu. Twatuula wali mu ssomero enkuba yali etonnya. Tuli abasenze bannansangwawo. Twamweyanjulira era ne tufuna era ne tumusaba ng'ekkanisa okugabana naye era obukakafu weebuli. Nze mu budde obwo nazzibwa kuvunaanyizibwa obulala bwe nkomezeddwawo ng'omusumba n'ekisaawe ky'essomero we kitundiriddwa. Ku ludda lw'ekkanisa nsaba otuyambe wabeewo obwenkanya tusobole okugabana n'ennannyini ttaka ku kibanja atuwe ekyapa tuwone ate bannannyini ttaka abaliddawo. Tulina essanyu ku lw'ebyo byonna ebinaaba bituukiddwako nga tufunye obwannannyini. Kinaaba kya ssanyu ffe ne Katonda waffe n'abaana b'eggwanga era n'abatuuze b'ekitundu. Reverend Fenekansi Matovu lwembaawo ku lw'abannange ab'ekkanisa. Nti school management eyaliwo bwe yawulira ebyo yeekubira enduulu neetuke wa RDC yaliwo by then yali Mwami Ian Kyeyune. Ne Mwami Ian Kyeyune yabayita n'ayita ow'ettaka oyo mpya n'aba school management committee era ne bategeeza omwami nti essomero lyali likoledde ebintu bingi, gavumenti ng'ekoze ebintu bingi ku ssomero okwo era yali alina okubawa ekyapa wadde nga tebaamala kuteesa. In the school management committee, I asked the members how much was given to the school, but they had no clear answer. Some said 3 acres, others 2.5 acres, and they said they had not given the title so at the school, so they did not get the exact acres. Nti mu management omukulu w'essomero yabuuza aba management nti kati essomero twasigazaawo kyenkana ki ku eka 2 ezaali ez'essomero. Aba management nga tebalina clear answer, abamu bagamba eka 3 abalala 2.5 kubanga baali tebategedde bulungi. When I heard that, I wrote to the cow asking him to avail us with a copy of the title so that we can get to know the correct area and size that the school has, since they had said that they had given them the title. Since I had no information about the plot number where the district custodian, that is the cow, could not easily trace the title, the cow sent the district surveyors to pick coordinates so that the plot number can be got. Nti twali twetaaga ekyapa naye nga tetulinaako buwandiike yadde, n'esaba cow atuwa obuwandiike kuba baali batugambye nti ekyapa kiri mu ofiisi ye. Kati cow n'ambuuza plot number basobole okufuna ekyapa ekyo. Plot number nga sigimanyi kubanga nali sina buwandiike. Cow n'asindika basaveya bajje bapikinge coordinates then basobole okutracinga ekyapa ekyo era ne bajja ne bakikola. To my surprise, when the surveyor searched, it was found that the school title was not yet separated from the mother title, and it is still in the names of Mr. Richard David Selunkuma and Mugisha Paul. Nti ekyapa bwe kyasaakingibwa kyali tekinnakutulwako ku kyapa ekinene eky'essomero, era ekyapa ekyo nga kikyasoma kiri mu mannya aga Mwami Richard Selunkuma ne Mugisha Paul, nga ekyapa kyaffe eky'essomero nakyo kikyaliko. This year in August, as we had just left for second term holiday,
after the first weekend, I got a call that materials are being put on the field without our notice. That was Tuesday evening. So I surfaced on Wednesday morning and found about 14 trips of hardcore. So when I saw that, I called the DEO first and informed him. He asked me whether I had informed the management and the police. I told him the brain ran to him first, and he advised me to write to the COW and the RDC since it needed me immediate attention, which I did. Ntinga twakawumula second term na nga tumaze okuwumula weekend eyo ngemaze okugwako weekend yaddako ekisaawe kyaffe kyayibwamu amayinja. Omuzadde nankubira essimu kubanga nze sisula kuno, nangamba madam ekisaawe nga kiba kiyiyeemu amayinja kakirimu matiriyo mwakitunze, nga sibimanyiiko ne mugamba nedda simanyi. Enkeera yankubira kawungeezi, enkeera nenzija nange nensanga nga kyali bwe kityo. Nenkubira mukama wange DEO essimu nga mutegeeza ebiriwo. DEO nangamba ntegeezeeko COW ne RDC era nange nekikola. The RDC sent assistants the next day who also came and witnessed, but we could not tell who was putting the material there. They could not wait because they could wait for some days pouring the material. Then one day they could come and pour the material suddenly.